Abatuuze b'e Nakirama ekiri ku luguudo lw'e Nakawuka bawuniikiridde olw'ekiraamo ekyalekeddwa abadde ssentebe waabwe Kaggwa Brasio muno yafudde amaze mu ofiisi emyaka 35. Yalaama nti bw'afanga omulambo gwe bagwetoolooza ng'ekyalo asiibula abatuuze. Sanduuko omuteereddwa omulambo kubaali tegugyamu era bagimenye ne bagukakaatikamu ebigere ne bisigala wabweru. Wange kyemukola kyekyo bagondedde ekiraamo era basitudde essanduuke ne bagyetoolooza ebitundu okuli Nakirama, Kikajjo ne Kasenge era bakira gye bayita ng'abakazi bakuba emiranga okumusiibula. Era tukyalina mumayiro ng'emu tuba lugenda omuziika naye era ttiimu yakkiriza dda wali mutwala ku mmotoka wakusulwa busiibulwa era tumwetolooza ekyalo gy'atanaba kutuuka leke tumusiibule. Atolondosa okutuuka ku kkanisa ya St James awateekeddwa okusabira omwoyo gwe ekkanisa ejjudde n'ebooga. Okusinza kukulembeddwamu omubuulizi Laban Matovu nga kwetabiddwako ne mmeeya w'Ekyengera Sir Mathias Walukaga n'abalala. Ng'okusinza kuwedde abatuuze bafulumizza omulambo ne basimba ennyiriro ne badda mu buto okutambula nga bakulembeddwamu bbandi era nga yonna gye bayisa abantu bakwatidde ebbali w'ekkubo. Kyokka abakungubazi kibaweddeko ate okutuuka ku kijja ng'entaana 3 zeesaasimiddwa nga kino kyavudde ku baasoose okusima kugaana okusima mu kifo ssentebe Kaggwa we Yalaama okuziikibwa era ze baasoose okusima obwedda ziyiikamu okutuusa lwe basimye mu kifo ekituufu Yalaama. esirangako muntu abadde w'amaanyi nga Kaggwa aziikiddwa ne bbandi ne zikubwa ku kyalo bamugye mu kusaba paka bamuziise ade musajja wa bamaama nange ampadde essuubi. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.